Oli kuchina munana katonyeza munana CBS FM. Tuli ku program Sanyuka the Heartbeat ne mwana mwala Catherine ko sasa oba ndayite kati mwana mwala oba muchala kati mwe munambulira oba muchala oba mwana mwala naye sigenda kwita muchala nja kwita mwana mwala mbigatike ngambe nti mwana mwala Catherine ko sasa atenga muchala banange mugamba mutamu je baleko nakugenze rutya mwe bale kuba wolimba kakayimba kwa mwana mwala Raymond namakula ngagamba nti atuse omuchala nga nkulaba esawe eno ngo taddemu akayimbako banange saa ziri 12 tugenda kubera fenna okulunda ko lwalero nze nkiyingidde muze kikutemu tugenda kubera nga tuli fenna kuva sawa 12 bano wetandikidde paka sawa 2 ezekiro nga tukuba muziki nga tudigida atonakulwa abachala tulina kubanga ebintu tubikola byonna ndabo muchale sawe nongo lyawo owetegekera omwami webuga gambo akoma wodi anti kati watuka ngonga manti atuse tino bitu biteka mwaka janja ebitu bya kweraga bya kwetega mubimanyi namwe omwami nakoma wonga oyambadde bulungi nnyo tokubyebo kali aka ekigo ekya mama nachi ngoyambadde aka baby girl ngane bwa kutulako butunuza gamba wallahi omwana abandi nalonda bulungi banange mugamba mutya olunaku lutambudde lutya kyekiriwo biri bitya abami mbakozeko bulungi olwaleero kyekiriwo banange mujebaleko mwebale saawa zino tuli mukayimba ako naye nga tugenda kuba tuba kuba omuziki nachi abakitegera mba muddamu nti nalo tuli ku CBS FM kukinana munana katonyeza munana CBS kwe tuli katugende mu maaso tugenda kuba tukomawo natala ngagamba ati oliwa buli mukyala kyamanya ayinza kubeera ngagamba ati omwami we ali luddawa anti akayimba akabakataddemu ensimbi be ba Bell Lager stand tall banange mbagamba ati aba Bell Lager bakataddemu akayimba ako mbagamba buli muntu ali awali oyinza okugamba ati oliwa n'omutegekera n'onyo ka Bell Lager nachi ndamutima banange tuli kukinana munana katonyeze munana CBS FM mu program Sanyuka the Heartbeat ne Catherine kusasira mama kabina erinye lyonkyalirina temugamba nti nno nalyejjako nkyalirina kubanga nkyabulidde omuntu anvuganya nkyabuliddwa akayimba ka Carol Nantongo enganzi Sanyuka the Heartbeat ne Catherine kusasira mama kabina kukinana munana katonyeze munana CBS FM banange njagala kubabulira olunaku olwaleero olunaku lw'abakyala tulina obbikola byonna tubimalayo ne twalekayo wadde n'ekimu kubanga olunaku luba lumu mu mwaka kati tulina obbikola byonna banange program yaffe eno tuli ku Pilsner Lager ekyokunywa ekyeddekende stand tall stride on bwenchoga nawuliranga nange bwenchogera kuliranga owuliranga you feel Pilsner Lager omuntu yena inanga liyeyo ng'otulya essaawa eno okakkanye otokalidde omwami mugambe yenange mulinaawo sigamba batalina ngamba ng'olina naye manyi buli mukyala yina okuba n'omwami kubanga kyabutonde omwami anyokka Pilsner Lager ekyokunywa ekyeddekende naye omyaka 18 mukwano tokwata ku chupa ngomanyi nti omyaka 18 tonagiweza tokwata ku chupa mukyala osobola njagala okubagamba omukyala leeyo bannange ng'ogweddemu amaanyi togwamu maanyi kubanga osobola nze nali siina kindi ng'omuntu naye Katonda ebintu bye yannyamba ng'omuntu naye ndaba nga nsobola kyolina okukola kulemerako buli lwolemerako manya nti nno buli kimu kigenda kwangwira mangu togwamu maanyi ate buli lwobeera nga ogweddemu amaanyi situka buli lwoba nga ogweddemu amaanyi yimirira osobola okubanga buli kimu osobola okweyimirizaawo ng'omuntu omukyala omukazi omukyala yenna omukozi osobola tonyooma mirimu omukyala omukozi tanyooma kuvuga bodaboda omukyala omukozi tanyooma kutunda mu katale omukyala omukozi tanyooma kuvuga taxi omukyala omukozi tanyooma mirimu gya garaji omukyala omukozi manya nti buli kimu awali omukisa njagala buli wotunuulira awali amaanyi olaba omukisa gwo buli wogenda okukola manya nti waliwo omukisa gwo ogenda okuyimiriza ng'omuntu nze simanyi nti nandibadde omuntu senga saayimirira nakumalirira njagala omalirire ng'omukazi buli wobeera ng'oweddemu amaanyi beera mumalirivu lemerako buli lwolemerako obeera muwanguzi njagala kubuulire omukyala yenna ali eyo osobola okuba Catherine Kusasira osobola okuba speaker osobola okuba member of parliament osobola okuba omukyala eyeetongodde osobola buli kimu okisobola omukyala ali eyo manya nti buli kimu
okisabola omwana ow'obuwala takuma kuba mwana muwala kyokka wabula kugendako n'ebintu ebirala omwana omuwala oyo gw'onyuma njagala okubuulira nti asobola okuba dokita ow'enkya asobola okuba president ow'enkya asobola okuba presidential advisor ow'enkeera asobola okuba omuyimbi asobola okuba nurse asobola okuba buli kimu kyenandagadde okugamba ng'omwana omuwala bw'omusanga eyo tomulaka kugenda nga atangatanga wabula njagala obeere nga omubuliranga gw'omukulembeze gw'osanze ku kyalo kubaffe gye twakuliranga ffe abakyala abaana omuntu omukulu gw'osanga omwana mubuulirire kyala mu Buganda lugenda kukozebwa nga lumu kafungula mpawu epo ennaku z'omwezi 2 mu mwaka 2023 mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essese. Abakulembeze b'abakyala mu massaza mujumbire enteekateeka y'olunaku luno ya Ssaabasajja Kabaka Wangaala. Nange nyina omuyimbi gwenjaga temuloza nange sinaba ne Cindy ye muyimbi wange. Cindy ayimba n'agamba bannange ansuda dalu n'abikuba n'abikyusa n'abitwanika n'abikola n'owulya ng'omwana aleeta eddoboozi Cindy I love you so much bambi. Twongere ku muziki nange ngenda kwata n'omuziki kubanga Cindy yesawa Cindy ugamba otya je baliko banange njagala kutumira ku bantu bange ntumira jjo banange tia entindawo banange ugamba otya je baliko ntumira Maria Montege nkwagala nnyo mukwano webale nnyo kubanga oli ku program ochaliko kusanyuka the habit ne Catherine Kosasira ntumira Lily Kisi ntumira Ada ntumira abantu bangi nnyo Maria Montege nkwagala nnyo ntumira banange omwana kubita omva gwendugwa Kafero banange ugamba otya webale kuba ku Boss Ladies Lounge and Grill wali Entebbe kuwashingbe ya Catherine Kosasira abana batumbudde awo mwe bali kubanga mutumbudde muzindala ngulira bangaye kiri awo ate bana bakulembeza abavebweru bayitawo bagamba banange kintu kitabuse butabusi waliwo mbigonjaga okutumira ko banamwe bali kubanga muri kumukutu mwe namwe ntumira DJ Promise Masaka ugamba otya bamweseje Lauben we bali kubayo Kabanda Selector ugambye ko linyo tumbudde Senyonga webale nnyo kubaawo nga woli nnyo Jackson Mwambala webale kubanga ko oli Senyonga Musa nentumira abantu manamana bali kumukutu nga temuvudde kuva twatandikidde paka sawa eno Ronnie Sample muziki banange Senyonga Richard webale kubanga ko oli Richard Kalisubula webale kubanga ko oli webale kuba banange nentumira buli muntu wena okuva twatandikidde paka botuli esawa eno ngochanyumira omuziki ngochanyumira ko mu program ya Sanyuka the heartbeat ne Catherine Kosasira nakulwadde lw'abakyala lwayo tuna kubanga bomuziki na mutima ndala tuli abakyala kyokola kakayimba k'abakyala naye abami munatusonye kubanga olwambo olunajja tulaba tugenda mu maaso namwe mujja kikuba mujja tewulya mutima mubi banange mwena bali mu taxi mwe bali kubanga mutumbudde omuziki mwetumbudde CBS kinana munana katonyeze munana CBS FM ate tukomawo tobaawo osanga omusajja nga mukulu naye n'omubuzo we mukulu mukama wange emyaka olimu emeka nagambune kusasa twabalabanga muli baana bato nga fe tuli baana bato n'otundi agamba nti nali mwana muto ebiseera ebyo ng'alina emyaka nga 5 6 naye ng'agamba tabaa mukyali bwana naye nga te n'omubuuza olina emyaka emeka koye nti munaye nyingira kala 3 muogo naye bannanga namwe mulekerawo okusala emyaka abakyala ffe tusala emyaka kyatukakatako kuba tulina ffe tuli bimuli bya ggwanga tubali tumuziki nga tutambula kulwadde lw'abakyala abakyala by'omuziki okuva twatandikidde paka saawa eno tubuza kudakika tonotono nnyo wabula kyenjagala bagamba ngenda bakerawo akayimba akamwana muwala mujja kubanga mumuwulya mwana muwala kitonnyo kiryawo kidigida budijigi kisagala busagaze akayimba akabanyumiranga edda nnyo bannange mbasigadde ndi Catherine Kosasira ku program ya feno Sanyuka the heartbeat banete muvaayo awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. So much.